Kadama TV tugenda kubeera nga okwongera ku nsonga y'okubeera nga abantu be Oman muddayo bakadaama be Oman baddayo bakadaama bassekadaama nga waliwo embeera ate etuuseewo abamu gye mutandise okubeera nga mulaba nga tegenda bulungi ey'okubeera nga ya public quarantine oba quarantine centers ey'okubeera nga omuntu olina okubeera ng'osasula quarantine. Ekintu kino nze mbadde sikimanyi nti omuntu ate bamupeeka ssente za quarantine nga tanavaawo. Nze kyemmanyi nti ekintu kya quarantine kiri nti omuntu bw'otuuka e Uganda gw'okyuzinga already ova eno ng'okyuzinze bw'otuuka wali n'osasula abantu abo aba hotel. Naye waliwo ono omukyala ampeeza information eno Kadaama ampeeza information eno nga ye agamba nti ate bagaanye okubeera nga bamutwala lwa nsonga tannasasula quarantine. Njagala mubeere beegendereza bannaaye abafere nabo bangi era bw'oba ompeereza message njagala ombuulire n'essimu gy'okubyeko enamba y'essimu tubeere nga tulaba ennamba eyo y'essimu y'ani kuba nze mmanyi nti hotels tuzisasula tukomyewo e Uganda oba quarantine centers omuntu agisasula azze Uganda. So ekyo tekirina ngeri gy'osobola kuŋŋambamu nti ssente zange za tiketi mugenda zikkiriza lwakuba sinnasasula ssente za quarantine. Kuba si ggwe obeera nannyini hotel ate okubeera ng'okwata ssente za quarantine. So mba njagala process naye tuleme gikalubya. Bantu bangi nnyo abagenze tebasooka kusasula ssente za quarantine naye nga mba njagala nnyo obujulizi obusingako wano. Omukyala ono nja kumusaba atuwe ennamba eyo emusabye ssente za quarantine naye nga naye abadde mutuufu okwekubira omulanga. Kimanyi bakadaama bangi nnyo abajja era okuferebwa nga babagamba muleete ssente za quarantine ng'omuntu akutuukirira n'akubuuza ssente za quarantine oba ng'azaagala. So njagala nnyo mubeere beegendereza. Kansooke nkuwe voice note y'omukyala ono ogiwulire nga bw'agituwadde wano Kadaama TV. Nsaba kunyamba mukama wange alina gwakubidde essimu n'amukwata aŋŋambye namala okuligestinga kati ku lukalala lwafulumye ke kaamanya genkuwadde nga ndaba kwendi kati mukama wange aŋŋambye nti jjako erinnya lyo linoonyiwe ne pasipoti yo bimpe wano n'abisindika ke kantu kane lwe lupapula luno wano eno waggulu lw'onaalaba waggulu wano lwe lupapula olwo oluzze kati kaakati ate omusajja olumukubidde aŋŋambye nti nze tebalina kusasula ssente zange batwala basasula hoteero bokka abagendera mu kalantiini bokka abagenda okusasula zi hoteero kati nsobeddwa sibitegeereka ne mu kibira ate nalaba mukama wange bwe yali awandiika bamuleetera ne zi hoteero nenondako kawempe okiwulira aŋŋambye nti kati nze kagamba ne byanyinyonyola sibitegeera binnemye otegeera. Ekintu ekyo twakibannyonnyolako nnyo ne tubagamba nti omuntu osobola okusasula hotel oba bw'oba toziina n'osasula public facilities. Baatulimba bu classroom ne batuweereza n'obufaananyi bwa classroom naye sinnawulirayo omuntu yenna gwe batwala mu classroom. Neewuunya lwaki mwagamba nti mugenda kubeera nga mutwala abantu mu classrooms kuba zo ndowooza omuntu yalibadde asobola okusasula omutwalo gumu oba emitwalo ebiri buli lunaku naye ate ne mutasobola kubeera nga muziteekawo. Kuba ebbanga lino lye tugenze tufuna information tewali ssomero lyonna lye mugambye nti abantu bagenda bweboti. Wabula ate hotel ze mutaagambako wakati nga hotel eno yagenderamu ddala abaana abaasooka wano mu Kikoni e Makerere baali bagiyita ne waliwo hotel e Makerere awo gye ba Douglas Villas Apartments teyaliiko ku lukalala wabula abaana bwe baatuukayo ne babagamba nti bagende mu hotels mu kagundi ka hostel eyo. So nze ngamba twaligendedde ku bintu bye mwagamba abantu nti oba ogenda kubeerawo classrooms mwagambako n'ekisaawe ky'e Namboole kuba abantu tebalina ssente. So kubeera ng'omuntu omugaana okusasula air ticket olw'okuba tagenda kusasula quarantine ate ng'ono omukyala bw'oba owulire okunnyonnyola kwe akugamba nti yakyuzinga kawempe. Whereby nze n'olukalala lwe nnina oba lwe nasoma nze siwuliranko ate nti kawempe naye waliyo ate quarantine centers. Kati kirabika nti batandise okuteekawo quarantine centers ezitaali nawo wabula baziyingizaawo olw'okubeera nga oba hotel zaabwe oba gundi bu hostel bwabwe tebukola ennaku zina nti mukimanyi nti kati wakyali muntu gwe bakkiriza mu lodge.
kati abantu ate batandise okutwala omukisa guno okubeera nga bakozesa lodges zino bakozesa hostels zino mukimanyi abaana tebakyasoma ne babeera nga bajjako abaana abakadama abajja ne baba forcing ogenda mu gundi ezo mu hostels ezo. So tugenda kweyongerayo n'ensonga eno tugenda ginoonyerezaako kamba playingireyo ne Kadaama wano era Kadaama atubuulira nti naye era bamukoze ekintu kyekimu ne bamugamba nti alina okubeera ng'alaga wajagenda ate nga tebanagaana kuba balaga naye neewunya kati ng'ono eyagambye nti yakyuzinze Kawempe ate bw'akyuzinga Kawempe aye ne mulaga nti nate kugamba alina kusasula hotel okusinzira ku statement kati ngendera ku statement y'omuwala gy'agambye yagamba yakyuzinga Kawempe oba eri hostel oba kiki simanyi naye nga kansuubire nti temwagala ma hotels manene ate okusinzira ye engeri statement ye bagikoze. Tugenda kweyongerayo n'abawala abalala abatuwadde ensonga y'emu naye nga kyesitagala mweraliikirire bannaye nze mbabuulira bwe nti bw'osasula air ticket toyina kubeera ng'osasula ssente zaki za hotel oba any public facilities. Kati kola bw'oti sasula ticket tuuke Uganda gw'okyuzinga ekintu ekijja mu nsawo yo. Bw'onootuuka Uganda ng'ate ne ssente ziweddewo then awo gavumenti ate erina okubeera ng'ekuyiyiza. Era nsuubira abaana abaasooka okujja mujjukire bulungi tebalina ssente ne babatwala mu Douglas Villas. So mbadde nsaba gavumenti kintu kino tuleme kikaluubiriza. Omuntu bw'aba mu butuufu yeevuddemu obusente bwe bwakoledde ebbanga eryo lyonna n'abeera ng'asasudde sijja nagamba hostel kuba ssente za hotel tebaziina. Mwali badde nga temumukaluubiriza, mwali badde nga mumwanguyiza, mwali badde nga ne bwatuuka e Uganda kale mubateeke mu classroom ze mwagamba. Naye mwayogera ku classroom n'omulundi n'ogumu tetuddangamu kuwulira n'ekintu kye bagamba ku classroom. So tetwagala twogere bintu just kuyisaawo kintu mbu nno twagala abantu babeere nga balaba nti no tulina ekintu kye tukola oba tulina favor gye tukoze ng'ate which favor yennyini tetugirabako. Kankuplayingira omuwala ono naye omulala Kadaama omulala naye abadde afunye problem y'emu ng'era problem eno agijja kuba bamugamba nti quarantine erina okubeera ng'esasulibwa. Tujja mu maaso awo twalizibadde tujja n'amannya abaana bali registerinze Oman naye simanyi bwe tunaba tulina akadde tujja kubeera nga tugasomamu. Naye kansooke mplaying voice note y'omukyalo ono abadde naye atugamba ekintu kyekimu. Bakafuna abaana bana batugamba ekintu kyekimu era simanyi lwaki ate kizze ku Oman. Ab'e Saudi bagenda abaasooka era n'abaddako temwakaluubiriza kintu kino. So siraba lwaki ate mukitandika ku b'e Oman oba simanyi lwaki ate mukitandika kaakati. Bwe babeera bagenze Uganda nga tebalina ssente za kusasula nga tebazisobola mubaleke banaye batuuke Uganda. Mubateeke wonna we mubateeka naye mubabeera nga mujja bateeka mu masitoowa mumateeke mu masitoowa tujja kubeera nga tukola ki? Tujja kubeera nga abaana bo kasa babeera nga batuuse ewaabwe. That's the main point. Nti mubateeke wonna. Bw'oba olaba nga kikuluma okubeera nga tagenze mu hotel eyo, bw'oba okiraba nga kikuluma okubeera nga tagenze mu hostel gwe gy'obadde oyagala omuteekamu, muteeke wonna ne bw'onoomuteeka wansi w'emiti kuba ne Saudi Arabia oba wano twalabye wano ku embassy ya UAE. Twalabye ku embassy ya UAE ng'abaana bali wansi wa miti. Bw'aba asobola okubeera wansi w'emiti e Saudi Arabia nawe najja kubeerawo wansi w'emiti kasita anaabeera mu ki? Bw'anaabeera mu Uganda. So banaye mbadde saagala tukaluubize process eno. Tetukaluubiza process eno kuba abaana bali bubi. Asobodde okubeera ng'asasula air ticket. Lwaki ate oteekawo nnyo akakuliza akali awo ate olina okubeera ng'osimanyi osasudde ne gundi eno gye muyita quarantine centers oba hostel oba hotel. Kiki nnyo ekigendererwa ekyo okubeera nga mulaga ate muteekawo nnyo force egamba nti abantu babeera nga balina okubeera nga basasula, balina okubeera nga bavudde eno nga bazisasudde. Omuntu ayinza okugamba bwe natuuka Uganda ngenda kuba ngisasudde. Abantu balina ba family members abo abasobola okubeera nga babakusende naye nga bamaze okutuuka. Asobola okukuba essimu n'agamba nti bana natuuse wano ne sirina ssente za hostel n'abeera ng'asobola okubeera ng'asasula ku gundi hostel. Okitegeera? So bana esaagala nnyo tubeere tukaluubize process eno. Abaana beerwanyeeko baregisterinze bye mwabasaba babagaye tugendagenda bwe tuti naye temutukaluubiriza.
tulina n'obubaka era bwetufunye wakati wano obuva wa Amina era naye atugamba kintu kyekimu agamba nti yasasudde oba abalaze nti nayagala kusasula ya ticket ne bamulaga nti no ayina kusasula hotel yagamba yakyuzinze public facility naye bamugamba nti public facility zaggweddewo bane tubeere mu public facility zaggweddewo ziti hotel gye mugamba $5,10,200 bakatama bagenda zijjawa mulimu kugamba ate ebintu ebyewuunyisa nga binyiiza ate nga kugamba totegeera na muntu abyogera era abawala bano mbasabye bampeereza ennamba eyo banaagitugamba bwe banaagitubuulira ngenda kujja wano Kadaama TV mbawe ennamba eyo era naani nannyini waayo temusobola kufoosinga muntu kusasula hotel twagala obujulizi basooke batuwe obujulizi naye already nawa playing the omuwala oyo yagamba nti no bamugambye asasula hotel ne Amina wuuno wana atugamba ekintu kyekimu nti ayogedde nabo ne bamugamba alina kusasula hotel nti public facilities zaggweddewo bane kiki kye muliko Kadaama mumugamba mutya mbuno tagenda kusasula mugundi public facilities bwe mbeera muga kati ng'abaana bwe mwaleeta lulinga 27 bagenda mu Douglas Villas kyemanyi sente entono ndooza $5,000 oba $3,000 buli lunaku kyemanyi tekisukka $7,000 kati mutwalo omuntu mu hotel ezo hotel ze mwateekawo simanyi $5, 7, 10 gye $3,000 buli lunaku omuli serious bye mukola oba kugamba bu classroom mwagamba nti tugenda bateeka mu classroom tugenda bateeka mu bisaawo bo bwalagawa really njagala omuntu yenna kati atucontactinga Kadaama TV contact us ne information y'omuntu oyo n'essimu y'omuntu oyo abadde akusaba ssente tugiteeke wano then tumanye omuntu oyo asaba bakadaama ssente abaforcing ogenda mu hotels oba mwakoze appoint oba mwakoze ne mipango gyammwe na hotel tetumanyi tosobola kuforcinga muntu ogenda mu hotel nga mugamba te waliwo public facilities